musango kabaziguluka tegwatandikira naye kabaziguluka bye byaggo embeera ye bwe yakkakkana ne tugwerabira kikyengezaako okugamba nti emisango gino kwegamba ebintu ebimu ebyamateeka abantu ababifulontiali ababikulembera oluusi banoonya individual benefit tebali ku national interest singa abali mu nsonga ya kabaziguluka ne bwekyalire livinze baali badde basigala bapushinga ensonga eno azini tukola aponi okugjawo kooti masho atera bakikola ne bagenda mu kooti eddi kwabaziguluka bwe maluvaawo what came next kati kagambe bwedde kati lwakuba nti mbadde nkyalina engeri gyekina naye kati kankireeteraawo waliwo ekibiina bakiyita Uganda National Congress bakiyitanga Africa kyatandikibwa Ike Musazi. Ike Musazi yagamba nga twagala independence abazungu ne bawa Uganda independence oba kategedde ne wajja tugeze DP KY ebirala byonna naye nga waliwo gaffe twagala ettaka lyaffe omwana agamba ffe twagala buno obukulembeze kati ono yasaba independence kasita bamuwa independence his relevance neekolaki negwawo kyobadde osaba bakikuwadde fulusi kati wanonze wendeeterera kooti masho nti abajja nga bali agenda kooti masho bagateriiwo mu mateeka bwedda mu mateeka omusajja abakuwangudde nkakasiza bayizayo omanyi badde nabisira nti yeetagisa fiki neyanza nyo neyanza bagitwalamu n'abatalina gigendamu njagala nnyo tukozese nnyo ekintu kye bayita common sense bwetunuulira timing ya bino ebintu byonna ebiriwo let's not be fools bwetunuulira timing ya bino ebintu omanyi mwana mulimu abantu abalina emitwe tamala emirundi mwagala nnyo omusajja oyo yagamba gwolina mutwe gwolina foloma yali ayawula ebintu ebyo sivumye wabula twawula emitwe egyaffe gyetukola ki tunuulira timing ya kino ekintu fiki n'abatugoberera in 1789 waliwo French Revolution omu ku bakulembeze abaali mu Bufalansa gwe bayita King Louis the 16th yagamba I am the state and the state is me. This is a message to you General Museveni. King Louis the 16th, I am the state and the state is me. Yagamba everything is legal because I wish it. Feba Uganda tumanye ebyafaayo ebyo gwe boleta court martial olunaku lw'olwokubiri Parliament ya Uganda yawandiikira ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga baagala stand ku nsonga ya General Court Martial. Honorable David Lois Rubongoyo MP wa Kampala Central addako bamuwandiikira nga bamuwandiikira ku lwakubiri nga bamwetaza copies 20 ku lwokusatu enkeera waalwo. I don't care but nze njagala kulaga fiki ompandikidde leero njagala nkeera nkulaga unfairness kusawa 3 bamuwandiikidde bamwetaaga enkeera ku lwokusatu ne copies 2 ba presenting a view yaabwe oba standards zaabwe ku nsonga ya court martial nkulaga unfairness mu bintu bino nkulagidde nti King Louis olugwe nkulaze nti everything is legal because I wish it ne baleta teeka eryo mu parliament nenga targeti yaabwe targeti nga ffe bannansi nti bakomyawo General Court Martial oba bakomyawo amendment eyo mu teeka eryo one General Court Martial komwebere mu mateeka berimbise mu kintu ekirala okutereza embeera welfare y'abasirikale pension y'abasirikale n'ebirala naye ekisinga okututunuuliza era kyetwagala kubanga General Court Martial komawo nebeera amateeka it is fine, it is very okay. Naye kooti ensukulumu the Supreme Court of this land was very clear. No civilian should be tried in the General Court Martial. Kakati bano nga bagamba nti bagala kuleetawo exception wa mu luzungu nja simanyi obona asobola okuvunula bulungi to prescribe exceptional circumstances under which civilians may be tried in the General Court Martial. Kakati ngoli yayagala gamba nti batekewo obukwakulizo obumu bwe bayinza okutunuulirako kutya nti omuntu aba akoze bw'ati bamuteeka mu General Court Martial. Kankuwa ebimu ku bye bagambyeko bagambye nti omuntu yenna anaasangibwa nga ayambadde kawunda suuti yabadde yakala kiya bululu bulungu ono honorable gwayambadde ame green ebyo byambalo kati byamagye official mu Uganda
newe bera kaunda suit enemko nemi kiri very okay kiri wano kiri mugundi wano sima kwanti page nene nyo simanjaji kutera okupikimira okusoma kiri omuntu kaunda suit sina specific leo kaunda suit kitegeeza kati mu Uganda musango kwambala kaunda suit ya bululu eya coffee brown ame green ne myufu abantu balina okukomya akajanja n'okwefuula bannampulira zibi ebintu byonna byonna nga byekuusa ku magye ng'obimanyirira byamagye oyambala byaki oyambala byaki bireke twewana naddala abaserebu bandi abambala ebyambalo byamagye Kyagulanyi yabyambalanga Kimenke abyambala oba yabyambalanga General Race yabimujjako Bebekuru Kenzo n'abalala okusingira ddala abantu abalina akakwate ku NRM bambala nnyo ebyambalo by'amagye andi yona Kyagulanyi soko mujje yabyambalanga era bwe yali n'akakwate ak'amaanyi yabyambalanga ebbanga lyamala ne Kayihura nga muli wano mu Nkwawa ng'abyambala bw'oba bifaananyi tewabira abangamba mbikutere ku Fiki Media mukutu kati ngamba mkutere ku mukutu kwa WhatsApp ogwa Fiki ejje ly'omukulu anga bw'olaba nti president wa kibiina alina okubeerako abantu abamukuuma olw'okuba nti azze atiisibwa azze tulaba mu bitundu tuzze tulaba ng'akwatibwa ayisibwa bubi kati naye n'asalawo abeereko n'abantu abakolaki abamukuuma nga ne bw'aba akwatiddwa waliwo agenda okufulumya eddoboozi nga tatambula yekka osobola okusaba omuntu ayagala okutta omusaba okukuuma omuntu ayagala okutuusaako obulabe osobola omusaba okukuuma tosobola kitegeeza omwesembereza akumalirize buki bulungi Fiki Media neyanziga bakyaliko nze Shafiki wanga Fiki Media nina asani Musa Metamale Henry bali ku kamera okulanga programu eno ekutuukako Court Martial oluvannyuma lw'obutami bungi bwendabe Honorable Sseggona akali amaggwa ng'avaayo ng'agamba kuno omutwe gwange gwemula egwajja Court Martial mu ggwanga Court Martial ekomyewo okusinziira ku bigenda mu maaso Court Martial yasindikiddwa olunaku lw'ejjo mu akakiiko ne katuulirawo olwaleero ate nga tuba tumanyi tulisobola okutwala ebbanga naye kiraga bwetaavu oba Court Martial twalabye Jacob Okoth ensonga agireeta twagala kubeere nga tugitunulamu ebiseera ebisinga abasinze okukosebwa Court Martial banna opposition bwe bakukwata oba bakutte toyina ki basobola okikukwata kuba okirina n'oyimbira basobola okuba nga ate bakutwala ewa omukulu Mugabe Freeman n'abeera nga amukozesa nataligenda council prison Court Martial okukomawo kuba tetuyinaamu alternative egamba ntegenda kujja tuyina emu nti ejja okujja kwa Court Martial oba okudda kwa Court Martial kutegeeza ki mumaze ebbanga mugamba teri mu mateeka kati ijja mu mateeka neyanza mudota neyanze naye nno buli munnayuganda ali eyo oba oli watuluba ki oba oli munnamawulire nga ggwe oba oli musuubuzi nga muganda wange ono Twaha oba buli kimu kyokola buli muntu yenna gyali eyo yandibadde yeekaabirako ku kino ekijja ekikomyawo General Court Martial muganda wange oli Juma Senno yatera okukyogera nti we are all candidates of arrest kyokka nno era n'ababaka b'NRM bennyini balina obuzibu nti amateeka ebbanga lyonna gye bagayisirizza nga tebagayisa for the interest of Ugandans bagayisa for the interest of General Museveni ne gavumenti okwekumira mu buyinza gakomekerera ebiseera ebisinga nga nabo gabakwatiddemu olumu mu some circumstances kyeraga lwatu buli muntu yenna newaba mujega ati akiraba nti lino etteeka likomawo specifically kwongera kutagetinga na kuoppressinga na kupersecutinga
opposition especially abawagizi abakulembeze naffe abalowooza nti Uganda eno yeetaaga enkyukakyuka eyanamadala okusinziira mu statement kubanga General Court Martial kale tetuganye weeri esinze targetingani NUP FDC General Court Martial eyo ejja kutagetinga buli muntu yenna regardless ekibiina mwali kasita abanga ebigendererwa bye byakulaba nga waliwo ekikyukakyuka mu status quo eriwo kati kubanga tukkiriza waliyo bannaffe ab'opposition ddala naye nga bali mu FDC tukkiriza waliyo bannaffe ab'opposition nga bali mu PFF tukkiriza waliwo abeetaaga enkyukakyuka nga bali mu NRM naye nga banyigirizibwa omwo just nga batya buti kuvaayo kwogera tukkiriza na bulungi nnyo nti ne mu magye ne mu polisi waliyo abantu abali mu General Court Martial waliyo abantu abali mu bitongole ebyo naye nga nabo baagala enkyukakyuka kakati katuddeko munda mu details za lwaki General Court Martial eno kiguuma era nga bwe nakugambye nti olwaleero bakulaga nti bakomyawo General Court Martial oba bakomyawo amendment eyo mu tteeka eryo one General Court Martial ekomewo ebeere mu mateeka berimbise mu kintu ekirala okutereza embeera welfare y'abasirikale pension y'abasirikale n'ebirala nanti onolabika Kyagulanyi yali ajja yagamba agenda bawa buli omwaka kadde kalamba naye ekisinga okututunuuliza era kyetwagala kubanga General Court Martial komawo nebeera mateeka it is fine it is very okay naye kooti ensukkulumu the Supreme Court of this land was very clear no civilian should be tried in the General Court Martial yanti kati bataddeko we bakusanga kakati bano nga bagamba nti baagala kuleetawo exception wa mu luzungu nja simanyi oba naasobola okuvvuunula bulungi to prescribe exceptional circumstances under which civilians may be tried in the General Court Martial kakati ng'oli yayagala gamba nti bateekewo obukwakulizo obumu bwe bayinza okutunuulirako kutya nti omuntu waaba akoze bw'ati bamuteeka mu General Court Martial kanku ebimu ku bye baagambyeko baagambye nti omuntu yenna anaasangibwa ng'ayambadde kawunda suuti yabadde yakala kiya bulu ng'ono honorable gwayambadde ame green ebyo byambalo kati byamagye official mu Uganda newebera kawunda suuti enemikono emibiri kiri very okay kiri wano kiri mu gundi wano alwakuba nti page nene nnyo simanjaji kutera okufikimira okusoma kiri omwo nti kawunda suuti sina specific nayo kawunda suuti kitegeeza kati mu Uganda musango okwambala kawunda suuti eya bbululu eya coffee brown ame green ne myufu musango kati kyebagala okweta mu parliament gubeere musango nga bagamba nti omuntu okubeera n'emmundu nagwo musango nti emmundu zonna zirina kuba za UPDF kakati nga twebuuza ate eza poliisi ate eza security organs abantu basekinomwana etteeka mu Uganda weeri erigamba nti fiki oba olina ssente zo ng'okolifayinga okubeera munnauganda asobola okubeera n'emmundu osobola ogenda n'ogisaba ne bagikuwa eryo etteeka lirina abalitti abantu abalina emmundu mu kaliba eyo bo kiri kitya kubanga bano aclose gye baagala okuleeta nti ebiri arms zonna zinaabeeranga bintu byonna bya UPDF so etteeka lino amendment eno yazze omutima ogutali mulungi era amendment eno ejja okupapiriza okw'ekitalo kubanga General Museveni ayagala etteeka lino liyite mu bwangu nnyo amendment eno eyite mu bwangu basobole okukwata bannabyabufuzi bonna ngera boolaba abantu babulijjo badde babakwata bamacete baani n'abalala ne babateeka mu General Court Martial eyo nga beerimbika mu mbeera ey'okugamba nti balina ebyokulwanyisa byebagala okugisawo gavumenti naye kamaliriza kino buli munnayuganda yenna ali soba mu Uganda mu yandibadde essaawa zino ebiri byonagaye nti bano batutadde mu dingidingi dole ku musango gya Nalukola n'ebirala biri mu gundi omwo ebitalina nnyo makulu specifically kutuwugula za kutujja ku nsonga nkulu ng'eyo kubanga lino tteeka olwaleero lijja essaawa zino naye ligenda kujja mu mbeera eyo ey'okunyigiriza bannayuganda bino tutuuke ekiseera nga Uganda eringa bwolaba North Korea ng'amagye kye gasazeewo kyekikola mu ggwanga kyokka ate nga constitution yaffe semateeka NRM ne Museveni bakola mu 95 nga biraga bulungi nti amaanyi gonna ganaabeeranga mu muntu wa bulijjo okujja kwa Court Martial kusinziira ku byensinza okuwulira n'okusoma n'ebigambo ebiri mu bannayuganda
bagamba nti ezze kusaanyaawo na kujjawo buwanguzi bwa Honorable Kyagulanyi natutumulire yawangulawo entebe ebeefa esamba General Museveni ne NRM leero ne bobawo emyaka 40 emirala tebakyalina kyebayinza tereza naye omuntu ebyo sibikkiriza byabwewusa Koti Maso yagira ku Kyagulanyi yagira ku Kyagulanyi ababyogera bwa butamanya era babyogeza kajanja ensonga z'eggwanga tulina zirabanga za ggwanga Kyagulanyi tanaweza yadde emyaka 10 nga hali ku opposition we NRM n'olwayo wa NRM ye mwennyini abadde ambassador wa police nga Kayihura ya musasula Kayihura yalebedde waki si wa NRM nakati alina deal ne Jerusalem Sale ey'okutunda enjaga ukitegedde kakati godde ku kwabo bo ngamba nti be bayitidde Koti Maso kubanga egenda kukolebwa eyo Kayihura ebbanga lyonna yamanya nga yesaba police nga yekanywa musaayi nga bakolagana na Bobi Wine abaana b'abantu yali tamanyi nti babatta sina kyenjijjawo sina kyenjijjawo tajirimu aleeta obujulizi oli kooti ntwala mu kooti ndeeta obujulizi nze nkugambe nebidiru gye bagirinayo nze mondeke ngende ku nsonga ya Koti Maso sebo ono tawaayiriza pulezidenti ki pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform pulezidenti wa National era yalondebwa bannayuganda alina ddiru y'okutunda enjaga ne Jerusalem fiiki ekyo nakitereeze fiiki tekimanyiddwa tetugenda kukkiriza kwogera bigambo toyina bwino ntwala mu kooti oli kooti oli tuwaŋŋanenga ebitiibwa tuwe n'abakulembeze ebitiibwa mukulembeze eki bwana Twaha bulwana ajoboja that's calling bluffing bw'onoobeera ng'ojoboja that's bluffing I don't know whether you understand it bw'onoobeera ng'obluffingera ku his excellence Kyagulanyi Ssentamu ng'omussako ebintu byenjaga be a responsible citizen Kyagulanyi Ssentamu ne bw'onookola otya tosobola kumwenkana oli kati wanjawulo gwe bona omusako tetusobola kutuusa byayita byaffe ne tusobola kutuusa ebiri mu maaso is a hope of Ugandans kakati kirungi ogambye kujoboja naye kakati Kyagulanyi Ssentamu osobola omugereganya ne General Museveni ne General Muhoozi betutuula wano tuboogerako lindamu okumugeraganya kuki bwoba ng'osobola okugamba nti tosobola mugeraganya kubanga Kyagulanyize General Museveni ye president w'eggwanga General Muhoozi ye CDF tulwana ne tubogerako ongamba otya Kyagulanyi ongamba otya Kyagulanyi tusobola mwogerako akulembera National Unity Platform nga mpa omusolo ogumusasulira okubanga yakulembera bwino nkugambye babadde mu ddiru emyaka gyonna ne Jerusalem Sale ey'okutunda enjaga ng'abayambako gitambuza ejjeno Kayihura amaleka ngende ku Koti Maso bano balina ekizibu bo bamanyi nti Kyagulanyi tebamwogerako kituufu yes ebbanga lyonna yemala nga yesaba poliisi omanyi lwaki yamuwatundula omanyi lwaki yamuwatundula Sale Kayihura kuwa Kyagulanyi Tundula ene yalemera mwaluwa omanyi lwaki ani yajimuwa omanyi banga Kyagulanyi yamane tuleyo omanyi yajimuwa nkugaye Jeno Kayihura yajimuwera nagundibwa boyite kansanga wawana mu kigundi ky'abagaggawa muyenga goza simtegeera byeyogera Tundula gimanji yajigula wa ne yamasasi mwatugala bagisonda nga Sale yajimuwa obadde ki tugende Koti Maso Koti Maso betuba tujogerako abantu baleke na kwegeziwaza na kwefuula ba kitalo kugamba nga nti yajja lwa Nuupu yagisangawo ono mugambi yayogedde ensirise apa obudde bwange njogere Koti Maso olwaleero gye twogerako nze ndagirabyemu ebintu ebiringa ebinene bina toyinza kugamba nti bw'onoosanga ng'omuntu ow'amagye mu kitundu tugeze Kalangala abantu bonna banaabeerangawo be bakwatibwa bavunane mu kooti y'amagye bw'onoobeeranga n'owa famire nga w'amagye nozza omusango otwalibwe mu kooti y'amagye bw'onoobeera n'ennyumba ng'epangisaako ow'amagye bozza omusango naawe waawa
kati ebintu bya kijega Eza toina kukola mukwano na wamaje. Kibalinga kibagamba nti abamaje bonna tusale line. Ne baba musajja watu ayagala kunywa mazzi tomuwa. Mbe ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri. Jeno Museveni ne Jeno Muhoozi bamanyi tebagenda kukeera nkya nga tebali mu buyinza. Yensonga lwaki olaba Jeno Muhoozi olw'obutakwatagana bwalina n'oleru yamugobye mu maje ne banne. Nga yawumuddeko ku daali aliko n'emyaka gy'aliko nga waliwo n'abasabadde okuwummula babawummuza bamugobye ne bateekawo ekifaananyi nti bamuwummuza olw'obutakkanya balina ne Jeno Muhoozi. Naye nakikugamba n'emabega nti Jeno Muhoozi atukoze bulungi kino yali badde akikwata kyatta abantu b'e Kasese akalyadda kaddadda oleru bamukwate. Ekyokusatu abantu balina okukomya akajanja n'okwefuula bannampulira zibi. Ebintu byonna nga byekuusa ku magye ng'obimanyirira bya magye oyambala byaki? Oyambala byaki? Bireke twewana naddala abaserebu bandi abambala ebyambalo by'amagye. Kyagulanyi yabyambalanga Kimenke abyambala oba yabyambalanga Jeno Narweso yabimujjako Bebekulu Kenzo n'abalala. Okusingira ddala abantu abalina akakwate ku NRM bambala nnyo ebyambalo by'amagye. Andi yona Kyagulanyi soko mujje. Yabyambalanga era bwe yali n'akakwate ak'amaanyi yabyambalanga. Ebbanga lyamala ne Kayihura nga muli wano mu nkwawa ng'abyambala. Bw'oba bifaananyi tewabiraba ngamba mbikutere ku Fiki Media mukutu. Kati ngamba mbikutere ku mukutu gwa WhatsApp ogwa Fiki. So ebintu bino tuyina okusaba aba NRM abali mu kakiiko ako n'abagenda okuyisa etteeka mu paalamenti kuba babawa obukadde bwabwe 100, 5 tteeka lya mmwanyi, 5 tteeka lya dino erijja, 3 ga Easter babagenda bongera ensanvu w'ebukadde bimeka. Tiwabawo Munnayuganda alimbibwa nti waliwo omubaka atazifuna oba tagenda zifuna bonna baazirya. Bonna oba ba opposition oba ba NRM. Kachona wakana ki oli mubaka wa parliament tomanyi oyogeza butamanya si kituufu. Goleta bwino nti bonna bazi. Njagala owunzike. Mwogera no oyogeza eddoboozi eddene wano ne balowooza nti byogera birimu n'amakulu bitegereka tewali si kituufu. Abaka opposition balina n'ekiwandiiko kye basayinira nga bonna tebatwala ssente. Kakati ono obujega ye mwennyini babasayinira ku mukutu bo bennyini babakuvaayo ne babagamba nti bakola ki? Tereza statement abamu bazifuna abamu bazifuna sibona oli ku division mulya sente za bakansala abawumula. It is okay nga go nyini wozi anti leta bwino kwecho katoba akubyoyoge kubera oli mutama kansala ya umma kansala baona na honorable yakubuli bava mu kisanyo sigalo funa sente. You are just a confusion monger on this program. Sebo byenjogera ko mbimanyi oyogeza bujega reka malirize ono mugambe nga atobuje bwange abanupu wanoleeta abantu batano n'otumwa omukisa okwogera bo bennyini mu budde waffe ne batulemesa oyinza otya okutandika okugamba nti omuntu ababaka kyesikkaanya nakyo ono kwe kwogereranga mu pulogulaamu yange nga yayogedde sirisi anti byogera ebintu ebitegereke Fiki Media. Njagala okuwunzika ku tteeka lino libaagala okuleta nze manyi bulungi ligenda yita oba twagala oba tetwagala okuleka okusaasira kwa Katonda Jeno Museveni ne Jeno Muhoozi ne beekuba mu mutima etteeka ne balireka. Naye njagala okutegeeza ababaka ba paalamenti mwenna aba opposition n'aba NRM nti ye PAM yayise etteeka ly'enkuŋŋaana ng'alowooza teririmukwata tewaayita yadde omwaka ogumu nerimukwata. Ababaka mmwe abalowooza nti mugenda yise etteeka lino likwate be mutakkaanya nabo bugenda ku kyenkya nga likwata mmwe. Kamajjukize Muhammad Nsereko yafuuka Lebo MP nga wa NRM ne Seedo Sekikubo ne bannaabo senga amateeka gaali tegabayambako kubeera nga basigala babaka ba paalamenti baalifulumye paalamenti. Oyo ye honorable Twaha Meya ja Nansana division ticket ya FDC
Honorable wekisumuluzo oyo Honorable Twaha obadde eyetegeerera bano bakyatulemesezza okukyusa eggwanga lino abantu bwe bati nga Honorable Twaha nze mbalemesezza nga Lugongo ya mutabani wa Museveni ye Secretary General wammwe bwe yeweererera kati yanyiiga ki kumuweerera ebyafaayo nawe olina ebyafaayo era bwe babeera babisimye ne babireeta toddamu nakutuula atulage ebbaluwa emuwummuza amagye bebanga byafaayo atulage ebbaluwa emuwummuza amagye byafaayo aleme kuzza ebyo ebyayita biyite tutunulire ebigenda mu maaso ebyo tebiina amakulu tuleme bbiwa amakulu omukulu Shafiiki leka kumpaayiriza omanyi nze njagala nnyo ebyawembu bano abajega njagala nnyo bbalaga kamulage kadi gyenyina bano siro nga nze mbeera ne kadi ya nuupu nze kadi ya nuupu nze mbeere nayo nze mbeere ne kadi ya nuupu temuli ssente sebe eno ye kadi y'FDC enkadde eno yenkadde eyo yempya era ya nuupu oba tewagizza mu butongole okyagirina mwe mulina kadi nze mbeere ne kadi ya nuupu ojja kugizza nga Lugongo ya Secretary General mutaani wa General Museveni nga kata naye muwanika siri mugwago zampadde za FDC ebintu byetuli mu kwogera eriwo empya eno yempya eya digito eno yenkadde kadi zino zampadde emu yamuweebwa 222 ng'akalulu kawedde kati eri eyakalulu gye tubadde twagala twali tukyakozesa bipapula jja bireeta weebiri ewaka weebiri n'eri digito gibagambe kuba eri digito n'eri digito olugenda baga nti yakagulwawo bano tebanneesibaako aba National Unity Platform oba n'abaliko opposition basinga okukosebwa kati flexinga kati kotimaasi ebaddewo ba edisi nga tubalaba mu kotimaasi kubeera ndowooza twalabayo koneko akyerero n'abalala kotimaasi okujja kwayo etegeeza ki ekyamazima nze ndaba nga waliwo ekiri emabega waayo ekyokuyisizangamu oba okutwalanga baganda baffe abazze bawambibwa nga balina kye baagala okuyisaawo because bwe bakooti masho kitegeeza erina kgendamu bantu baki bannamagye lwaki eba egendamu basiviliani nga ate tulina kooti endala ezirina okubeera nga zibawozesa so ndaba nga mu ekyo balina kye baagala kuyisaawo era ngenda kusaba pulezidenti waffe ensonga eyo tugitekeko eriisa ejjogi kubanga eteekwa okuba erina ekintu ekiri emabega waakyo ate kye batannatulaga nga maaso eyo ate kijja kuvaayo nga tekigenda kuyisa bulungi naddala abo abatakkiriziganya nabo muneeteeka muteeba nga bagamba nti kawunda suuti eya kale eya bbululu n'emmyufu ate ng'emmyufu n'omukulu oyo ntera olaba ng'ajambadde munaafuna kalindala naye kawunda suuti nga teriiko nnyonta nga lugoye olutunze teruliiko kigambo kyonna nzijukira naziku nedda bataata baffe omuntu eyayambalanga kawunda suuti yabanga mugagga kati lwaki essaawa eno olw'okuba balabanga National Unity Platform zengoye ezo zeesinga okwambala essaawa eno bazitaddeko ekkomo nti tezirina kukozesebwa ng'ate emabegako omuntu eyajambalanga nga yalina ssente ng'oli ajambala n'akwata briefcase n'atambula nga ye musajja omugagga ku kyalo kati lwaki essaawa eno bagiwa erinnya nti ate lugoye lw'abasirikale tetulina kwambalwa basivilian nze ffe tulaba nti ndowooza okunyuma kwa National Unity Platform kuba bba abaana babeera simaati kyo kirabika bujja bafunye bujja bagezeeko okulemesa buli kikola ki buli kigenda mu maaso siraba waawo nsonga lwaki kawunda suuti ogaa nti kyambalo ky'amagye naye waliwo abagamba nti okuva lwe mwakola ejje nga endio bino byonna ensonga kitubiraba okuva lwe omukulu we yalangira nti kati mwe muli jje nze nzikiriza nti ejje ly'omukulu anga bw'olaba nti pulezidenti wa kibiina alina okubeerako abantu abamukuuma olw'okuba nti azze atiisibwatiisibwa azze tulaba tuzze tulaba ng'akwatibwa ayisibwa bubi kati naye n'asalawo abeereko n'abantu abakola ki abamukuuma nga ne bw'aba akwatiddwa
waliwo agenda okufulumya eddoboozi nga tatambula yekka. Kitasaba poliisi. Osobola okusaba omuntu ayagala okutta omusaba okukuuma. Mu campaign yabayina. Omuntu ayagala okutuusaako obulabe osobola omusaba okukuuma. Tosobola. Kitegeeza omwesembereza kumalirize buki bulungi. Walaba jjati. Just tugenda kunoonya kalulu, campaign baziguddewo mu butongole, batandise okuba abantu. President bamulemesezza okugenda eka Angola okukuyegera Honorable Nalukoola. Naye nga ate campaign bakoze eki baziguddewo. Ku lunaku lwe lumu ate ne tulaba website yewaabwe nga gaddewo akamwezi Honorable Nambi lwe yagulawo campaign. Ng'eggulo limu baganye Honorable Kyagulanyi ne Honorable Nalukoola okutambula n'abantu be bayina ne babakuba ne babasiba. Enkeera Honorable Nambi kwa kamwezi nga tewali board eyitawo, tewali motoka eyitawo, ng'ekkubo baligisazeeko lyonna baligadde nga tewali abakwatako. Era ne mubaamu n'abamu be twali tulaba nga bali mu kwewaana bawanika message ku mikutu mujja kakasa nti eno gavumenti ya NRM. Kiba kiraga kifaananyi ki? Wakakasa. Tetusobola kakasa. Tetusobola kakasa. Wadde ebyo byonna bikolebwa okutiisatiisa n'okumalamu abantu amaanyi n'essuubi, naye tukkiriza nti abantu abamu basigala bakyayimiridde ku mulamwa. So kati abasibwa Honorable Juma batera otugamba mechanics of arrest bayina essuubi na mukotimaso. Igwe nawe oli candidate. Bwe kiri ssebo. Essaawa yonna. Kasa watandise okulabikako. Tukulindiridde okugenda okukyali. Inshallah Katonda waba bwasazeewo. Mwetegese kyenkanaki okusinkana abasajja. Ffe tulina maanyi g'abantu kuba tetulina byakulwanyisa. Naye tulina ddoboozi lyaffe na kwogera biruma abantu ensi yeesalewo. Kuba abantu balaba wadde abamu basirika nti babeera n'okutya mu mutima babeera balaba ekigenda mu maaso. So ka information kato. Nyamba ka information ka second sesatu kampe ka second sekato. Naam. Ndi naawe. Nesebo. Njagala koti basho. Mu Uganda yetagisibwa. Yetagisibwa. Nsuubira okumbuza lwaki. Nizo ombulire. Yetagisibwa kati brief lenyinza okugamba olw'ensonga ziringa 2 oba 3. Ensonga esooka Uganda tuli kye tuyita terrorist threat. Essaawa yonna tulina abantu be tusobola okugyamu nga bali ku level ey'obutujju. Nga tetugenda muvunaanira wa baaga yayombye ne mukyala we kwega ekkooti eyo oba tukwatagana. Tulina be tuyita bentero oyita ba high class criminals. Kwega emisango egyo nze ntera giyita extraordinary social crimes. Tiwaliwo emirimu nga gisusse ku gwa bulijjo tuyagala gususse ogw'obulamuzi. Gulagewa bannange mbuzaamu just ekwe gulagewa kuba gyegiri ne wetwewunzika nkoye ekyokulabirako. Lumu omwana baamukwata yeyita yanga mmolo so oli omuyimbi ne bamutwala mu kkooti kkooti etambula kati lumu namya nagambula nawe olinga kwe naawe mulawo nagoyinza kunkola ki namukuba ekinja ku mutwe nengufotola kati nkola kyonkola ne boda etugitwala ogwo gususse ogw'obulamuzi tumuteekewa mbuzaamu. N'agamba omulamuzi namukuba ejjinja ku mutwe n'omutwe ne gutogwasa ne boda etugitwala olinga kino oyinza kunkola ki. Lwensonga ali sure temuli kalabba mu ggwanga temuli extra oba otegedde kyembuuza nti nga nti waliwo emisango gy'empise extraordinary social crimes. Ebyo nno mbiresa ku kiri kyobuuza naye kkooti masho tugyetaaga nga tugyetaaga. Now kati nze obuzibu bwange obutandikira buli kuba frontiers ab'ensonga z'amateeka abo abakulembera. Waliwo kye nategeerako ndi ate abasinga tebamanyi mateeka. Ekyo kiri awo naye mwana ttu amateeka agasinga twagala okukola ne tuba tubanjiza from the government or from the opposition. Amateeka ge twagala abasinga twagala teeka nga terikuuma ggwanga waba likuuma muntu. Kati si teeka liyamba ggwanga liyamba muntu. Kati for instance ne lya court martial goza ne court martial lyani who was the first convict okukwata etteeka lyagundi na amatayi ya court martial yali Kabaziguluka. Naye ensonga Kabaziguluka wezaggwa who forwarded the issue ani yajongerayo mu maaso. Anyfic Media.
Rasta njagala kumaliriza so kati mbadde nze nkugamba nti omusango kabaziguluka gyegwatandikira naye kabaziguluka ebyo byaggwa embeera ye bwe yakkakkana ne tugwerabira kikyengezaako okugamba nti emisango gino kwegamba ebintu ebimu ebyamateeka abantu ababifulontiali ababikulembera oluusi banoonya individual benefit tebali ku national interest singa bali mu nsonga ya kabaziguluka ne bwekyalire livinze baali badde basigala bapushinga ensonga eno azini tukola upon okujjawo court martial ate era bakikola ne bagenda mu court evaawo eddi kwabaziguluka bwe maluvaawo what came next kati kagambe bwedde kati lwakuba nti mbadde nkyalina engeri gyekina naye kati kankireetera awo waliwo ekibiina bakiyita Uganda National Congress bakiyitanga Africa kyatandikibwa Ike Musazi Ike Musazi yagamba nga twagala independence abazungu ne bawa Uganda independence oba kategedde ne wajja tugeze DP KY ebirala byonna naye nga waliwo gaffe twagala ettaka lyaffe omwana agamba ffe twagala okuno obukulembeze kati ono yasaba independence kasita bamuwa independence his relevance neekolaki negwawo kyobadde osaba bakikuwadde fulusi kati wanonze wendeeterera koti masho nti abajja nga bali agenda koti masho bagateriiwo mu mateeka bwedda mu mateeka omusajja abakuwangudde oba otegedde nsoose kulaga relevance ya UNC nti oli yasaba ekintu ekyangu ngoyo ekyokulabirako ekirala nga tugeze mbadde njagala olulemi gamba Uganda njagala federo andi nyizo omanya nti si kyangu jimpa kiza nja kuwangalira ku eyo jugula federalyanse oba otegera logiki nti neva sooka omanye kyosaba is it applicable or no era bwe kiba nga kiri applicable noonya measure kakati tudde waliwo eŋŋamba nti kiki enjagala mu kooti eno tubeere specific nedda kooti eno teriwo mu mateeka bweba teriwo mu mateeka so what ndi mwe mutaddewo ki ati kati bagamba teri mateeka bagenda mu kooti nevaawo jovola kati bwemala okuvaawo tukola tutya amateeka how do we make a laws mulina okukiyingira mu mangu nedda ne bwe kiraba kyamangu naye ekibuzo ekyo tukola tutya amateeka si house yekola amateeka kati singa omusajja ajja through house n'akikola nga tteeka oba okyalina kyobanja oba otegera kyembuuza mwinafuna numbers mufune gye mukirwanyisa ate already numbers zitaliwo essaawa zino oba kategedde nze kyenalyoza nti okuva ku kabaziguluka pressure yalibadde very high up now nekyalibadde mu pipeline simanyi bakomyawo tribunal nedda ibadde tekyali no problem naye mukimanyi ekiri mu pipeline koti mashe egenda kujja amaanyi gakendera gakende kikomyewo kati kugamaanyi gazzeemu kati sekona tukumaliza nawe buddeze naga abantu abali mu DP block simanyi DP bikyabo soko obeesonyiwe oba tukwatagana have is another issue so kati nze nalirowozezza ki nti kooti eno yeetaagisa why for those abali concerned bali betwogeddeko naye yeetaagisa etya ku civilian wali civilian bamutwalayo anti kati waliwo possession program mujimpa alia before zene zonna program zetukola ku Fiki Media have my work ninalifa he nti zena kyetuyita illegal possession of military attributes not attire attributes nze rasta solo kwa ulachiba ita jango butu ne military butu oba tokatagana second stage waganti enefuse obeno it's a military attire for instance Uganda watu ambala green ojagendo sange omukutugeze koleyo sanga bambala blue oba tukwatagana osange section yemu nga enakala gye yambala so kati nzo omusajja bakera gamba aye neno military attire yamwesonyiwe lwajja olwana n'omuntu ntera nnyo kikubuuza gwe olina amaanyi age oba tukwatagana so civilian kyobuuza ki ekimutwazaayo anti bwe banamusanga ne kyempise attribute bagenda mumutwalayo kuba bakoze etteeka ate etteeka lye bakoze ga bayise mu gwe kyoyita real pipeline bazzeeyo mu kooti kuba ne bwonoowakana nga bayise mu pipeline ogenda sigala ng'oli lamenta oli mwogezi neyanza nkakasiza bayizayo omanyi mbadde nabisira nti yeetaagisa
fiki neyanza nnyo neyanza Ndowooza mwebale kutugobera netagisala kuba bagitwalamu n'abatalina gigenda njagala nnyo tukozese nnyo ekintu kye bayita common sense bwetunuulira timing ya bino ebintu byonna ebiriwo let's not be fools bwetunuulira timing ya bino ebintu omanyi mwana mulimu abantu abalina emitwe tamala emirundi mwagala nnyo omusajja oyo yagamba gwolina mutwe gwolina foloma yali ayawula ebintu ebyo sivumye wabula twawula emitwe gyaffe gyetukola ki tunuulira timing ya kino ekintu fiiki n'abatugoberera in 1789 waliwo French Revolution omu ku bakulembeze abaali mu Bufalansa gwe bayita King Louis the 16th yagamba I am the state and the state is me. This is a message to you General Museveni. King Louis the 16th, I am the state and the state is me. Yagamba everything is legal because I wish it. Febana Uganda tumanye ebyafaayo ebyo. Gwe boleta court martial olunaku lw'olwokubiri parliament ya Uganda yawandiikira ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga baagala stand ku nsonga ya General Court Martial. Honorable David Lois Rubongoyo MP wa Kampala Central addaku bamuwandiikira nga bamuwandiikira ku lwakubiri nga bamwetaza copies 20 ku lwokusatu enkeera waalwo kitegeeza bonna abasecretary generals b'ebibiina baaba I don't care but nze njagala kulaga fiiki ompandikidde leero ngo njagala nkeera nkulaga unfairness ku ssaawa 3 bamuwandiikidde bamwetaaga enkeera ku lwokusatu ne copies 2 bapresenting a view yaabwe oba standards zaabwe ku nsonga ya court martial nkulaga unfairness mu bintu bino gwenkulagidde nti King Louis oli gwenkulaze nti everything is legal because I wish it ne baleeta etteeka eryo mu parliament naye nga tageti yaabwe kutageti nga ffe bannansi oba oyagala oba toyagala lina etteeka it is against the civilians nayo kanya nti court martial yeetaagisibwa fiiki kyekiri kyenkulaze nti omuganda agamba ayogera n'omugezi tayogera bingi ayogera bitono naye bw'obanga obadde mu Uganda fiiki ne timing ya biriwo byonna byonna bategetinga ffe aba National Unity Platform mbadde mugamba court martial teriiwo mu mateeka fiiki n'abatugoberera I want to make my submission clear on this eggwanga lino we need good governance and rule of law. We need a good governance and rule of law. Etteeka ensi we beeyina mu good governance fiiki nze nkuwa ekyokulabirako Uganda mu America in 1776 baali balwana okufuna obwetwaze bwabwe bakamendinga constitution yabwe emirundi 2 mwegi since 1776 we bafuna obwetwaze bwabwe since 1783 we bafuna obwetwaze bwabwe they amended their constitution 25 times wano mu Uganda okuva mu nkaga mu 95 utufunye constitution yaffe ba framers ba constitution. Do you know how many times have we amended the constitution? Because of the politics of personal interests, not the politics of the national interests. Ugandans, this constitution didn't take the in parliament. It's not the will of the people, it is the politics of personal interests. That's why in Kugambe eriya bayina emitwe bayina mafoloma eriyo nabayina emitwe nga bayina emitwe giyimiridde. No Rachel's submission yange very simple. 1789 waliwo French Revolution. King Louis the 16th yali yeeyita nti is a state and the state is him. The Frenchmen revolted in 1789 baavirako kumutemako omutwe ng'ennaku z'omwezi 23 1793. Because of, yes, bamutemako omutwe ne mukazi we Marie Antoinette. That is the fact. Gendo checking him bya Bulaaya. Bamutemako omutwe. He called himself the state and the state was him. Lino libalese, it is a target to us Ugandans. Juma okusiimudde. Mpaka information katono nakasabye obwe. Yes. Waina edimutwe. Ate free political prisoners. Nsabe ka information. Okay. Nade njagala kuwa mwanyina za information. Yagambye mbo abakuumi oba abaserikale abaki aba government obwesembereza oba olese batemu ninjagala okumubuuza oba okugamba bannayuganda nti abakuuma Joel Ssennyonyi bafuutu soja oba bakuumi abasasulibwa government era abatendekebwa General Museveni ajja kunzika n'ekyo abenjo sembe nayo neyanza kakati waliwo akantu kamu kenjala okubeekitinga ku solution ya rasita kabadde yabatagamba nti bayise mu pipeline kituufu essaawa zino General Court Martial teriiwo naye kiri risiki okubanga teriiwo kubanga kankulage olwaliro singa omujaasi ajja n'atukuba ffe basivili ani wana masasi General Court Martial badde ebeerangawo ne mu trying nemuuse n'omuwozesa kubanga ye mujaasi kati contestation weerife gye tugamba yeena
ate era ne rasita kyaleeta ne mu mateeka kikyamu oba kyabadde ayogerako nti mu mateeka kikyamu. The judgment of the Supreme Court was very clear. Tewali muntu wa wansi civilian ateekeddwa kukyajingibwa mu general court martial. Ate nno nga ne mu tteeka parliament yeetambuliramu Supreme Court ekintu kyonna kyonna kyebegamye nti si kituufu tekiteekeddwa kuddamu kulowoozebwako yadde okukolebwamu etteeka. Kati ne parliament kino kyegenda okukola naddala kano akawaayiro akalaga nti waliwo obusobozi okuba nga omunnansi civilian ateekeddwa okugenda mu general court martial kalina okuvaamu. General court martial ekomewo weerekomewo naye bino ebyokubeeramu nti waliwo obukwakulizo bwe tuyinza okuyimirirako okuteeka munnansi civilian mu general court martial ako kakakulizo ke tutaagalamu nga bannansi. It is okay. Nakyakyogere naye njagala kubuuza attributes zeziriwa D overall yali gazetted ndi kyambalo ky'amagye D oyo gyayise Timberland ne Django ne military boot. Kubanga njagala kubuuza military boot webe eri affiliated juzi bakoze egundi wano bwe badde bakola military drills ekololo balaze egundi zeekola engatto zebambala nti waliwo kampuni yatandise ozikola. Kakati bwe banga kampuni ezo ezikola neziteeka ku market buli munnansi azigule omusango guba gwani? Kitegeeza ebyo nabyo birina okutunuulirwa. Wago tojja teeka ngatto zo z'okoze mu barakisiyo katale ng'ozitereddewo ne bannansi openire nti bazigule. Juzi baleese n'emmotoka eziri amadi nazo bazitunda olunamala ozigula nga baga ntukukute ne ataya ne attribute ya so byonna byonna birina okubeera. Ensonga y'engatto gy'ayogeddeko asoose n'abuuza mbu attribute y'amagye etya anti agambye overall yafuuka dita asoose obuuza attribute z'amagye zezirwa kwe kuwa example ya overall tugeze n'engatto naye nina we mbadde njogera ne mugamba ekirungi batandise obbisengeka si bwe kyakyogeddeko kati nenkubuuza nti gwe kye bakulaze lwaki olwana nabo si bwe kisibwe nkyogedde so kati kyonna kiki ekirungi amateeka ye agagoberera kyemmanyi asobola okutunulira ebyo bye bamugambyemu. Nze nakugambye bwe baba abasajja bakoze etteeka ne bagamba mbu etteeka liga tolina beera na byamagye nze negaa etteeka lino ligenda kukwata oyo alina military attributes naye olwedde bo bakulaze mu tteeka lyabwe eki naye ekirala nzikiriza ngambeyo kano bagamba nti kyonna kyekiri era ffe naye akkiriza nti court martial erina okubaawo lwakuba alina kyatayogeddeeko kirimbu okuteekawo embeera ki etwala omuntu ze nabuuzizza kye bayita extraordinary social crime ne muwa n'example oba okategedde nti waliwo oli gwe nawadega asusse ogw'obulamuzi so generally tukkiriza court martial ejja beerawo ffe twetaaga kumanya ani alina okugendayo n'atalina kugendayo. That's my view. Omwami ono alina ekibuuzo kyampeereza nti Honorable Joel Sonyonyi abamukuuma nga ba gavumenti abamukuuma bali mu mateeka nti ensobi yonna gye baba bakoze baba bavunaanibwa. Kati Honorable Kyagulanyi tewali teeka we ligambira nti alina okubeerako abaki abakuumi nga bava mu gavumenti. Mpozi n'okwongeza kuno kyayogedde ekya court martial. Court martial singa baba batwawuliddemu bantu ki abalina ogigendamu ne bakutakwata kati ono ani si edi mutwe omulala akireyo omulundi guli we bamukwata bamutwala mu court martial naye nga musango kigwe yali azizza ogumutwaza mu court martial ndino bamusanga mwalimu ki ebya mwalimu bereti mwalimu ebya baga babyambalo bya n'ebitulika kati singa batugamba nti basengekemu emisango kyegiyina okugendayo nga si buli omu nti balina omutwalayo babenga baawula kuba lwo be batwalayo ekyamazima ng'omusango gwe yazza talina kuwozesebwa eyo ng'alina genda mu kooti za bulijjo. Musikiriza wano wennyini mbasiibule paka wiiki ejja nze Shafiq Luwanga mbadde netambula eyo namu ne Hassan Musa Mukama kunkumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.